assistant RCC owa Ntebe avira ddala Ntebe eyo assistant RDC agenda kubeera nga atwegattako mukulu Tinyefuza tugenda kwongera tunyumyemu katulambike n'okutunnyonnyola bonga abakulira security era betutunuulire nnyo naddala abakise ba president ekintu kino we batudde mu meeting zaabwe bakirowoozezzaako batya kigenda kutambula kitya ebyalo emitwalo 7,112 mwana bisobola okubeera nga byonna bikubira ddala campaign zisobola okuba nga zitamanya nga bironda abasentebe b'ebyalo awatali kusikamuguwa awatali nakulaba nga ate ebyalo bikyankalanamuko n'akatono ddala ak'abakyala kaakubwa era ne mulonda abakulembeze bamwe ab'abakyala ku lwokutaano ebifo ebyali bitannabakubwa ebitatambula bulungi abaagwa dro abaabuyiwa abaakola ki nabo ne babeera nga babamaliriza kati olunaku olw'enkya tulina basentebe ba byalo basentebe b'ebyalo kuliko n'abakyala waliyo abakyala nga bo bavuddeyo ne beegwanyiza entebe eyo ey'obwa ssentebe era nga bagendera ddala kuvuganyiza ddala bulungi basobole okubeera nga nate nabo babaako obuweereza obw'enjawulo bwe batuusa eri abantu baabwe nga bayitira mu ntebe eyo ey'obwa ssentebe ab'ekyalo abalala bonna bano abaalondebwa ku bavubuka abaliko obulemu bonna bajja kwegatta ku lukiiko luno olwa ssentebe lwagenda okubeera nga nate alonda basobole okubeera nga batambulira wamu munnange nno gwe ali eyo atulaba bulungi bwansi byebimu ku bikyayogerwako jjukira olunaku olw'omukaaga lwe lwali lusembayo mu mwezi guno ogw'omusanvu buli mwezi ogusembayo babaako engeri munnange nno gye tugenda okuba nga tukolamuko obuyonjo mu ngeri ey'awamu bulungi bwansi obwo obwawamu okwetooloola eggwanga lyonna gavumenti okusoomoozebwa abantu bakyakulaba gamba nga okw'emmotoka eziyoola kasasiro kwo nno kukyali kusoomoozebwa kw'amaanyi ate era kino kyayongedde ne kitulaga ku kasasiro eyabaddemu nti mutukudde ebbanga mmwe abaafuna zitenda za kasasiro abantu bammwe tebeera ebitongole ebyo nno ebikola mu Kampala mbubeera nguudo n'abalala kirabika mwerako wano wetulaba wokka kubanga kasasire yafubutuse mu bantu wano wokka mu katale akowino obutale bwokka bwaleese kasasiro ttani na ttani kati bw'ogattako abantu kasasire yavudde mu bitundu ebyenjawulo ne baleeta ne bateekawo naye yabadde mungi nnyo ddala n'olwekyo bakansalas n'abavunaanyizibwa okugaba tenda zino tenda muzigjeemu omukwano nga mugaba tenda zino ez'okuyonja ebibuga muzigjeemu omukwano tenda zino muzigabe mikwano gyange nga musinziira ku busobozi omuntu abagambe nti nina emmotoka mugendere ddala awali emmotoka nga si wirubalo waliwo oli bagamba nti nina emmotoka nga nalaba wano omubaka agenda okutaasa abantu ekiteezi nga kasasira abayiikidde n'atwala kareeki kano obusika omuddo ogusaayiddwa kakati abantu bwe mubagamba nti tugenda kutongoza ekintu ekiyitibwa okuyonja kwa Uganda yonna twagala n'abo bennyini ku olwo bano bannabugabo simanyi omukiriini baani ebimotoka byabwe bisimbe yonna gye birina okuba yonna gye balina ttenda kuba tewali wano mu Kampala wokka bali ne mu bitundu ebyenjawulo bingi nnyo so nga ate twetaaga n'ekintu kibeere nga kikolebwa era nga bwe kyogeddwako kireme kkoma bukomi kubanga abakulembeze tumanyi nti mmwe buli bwe mufuluma mu ofiisi ne mubaako engeri gye mukola emirimu ng'egyo wabaayo kaalaawense temulinga ffe abaabulijjo ffe awo twafiiriddwa bufiirwa naye ate abakulembeze nga vaisi abalala bonna baata eri ewaabwe akasente kaba kayingira buyingizi alawensi twayoola kasasiro twatongoza kasasiro n'olwekyo bireme kuba byakulya ssente nga bwendaba ebya trade order bitandise okuba byabamu omutwe eri mukira waliwo abantu abazzeemu ne baddayo mu road reserve kakati nno mmwe abakulu abali eyo kinaaluma kitya omuntu oli gwe maamenyera ennyumba ye neevaawo neebanga mwagijjawo mu road reserve mbw ali mu luguudo nti ono omulala atundira ku kkubo kati ate atandise okulaba ab'amapeera ab'obummonde bo batandise okuyiwawo batandise okukomawo abamu mubakubira n'amasimu ku streets kuno baabo bajja
enforcement yakuba n'okkuba baabo jjawo kojiro jjawo kubanga ye bamuwaawayo ekikumi so bwe tutaaveemu double standards ezo tetujja kusobola kutuukiriza bintu bimu biragirwa mu ngeri emu oba endala naye nga olunaku olwaleero eyo mpitiddeyo buyitizi tubadde tugenda kutunuulira ensonga za LC era twagala kutunuulira butya munnange nno akalulu kano bwe kalina okubeera nga katambula abakulembeze oba abakulira security betutunuulira aba security betutunuulira aba RDCs bayina plani ki kubanga ebyalo biri 7,112 n'ebigwamu awo munnange nno banaasobola okuhandolinga ye embeera tusuubire ki n'ebirala byonna nga bwe binaaba bitambudde negatiddwako ow'entebe mukama wange ssebo nkwaniriza era buuza ku balabi baffe bakulindiridde obwedda ntwala omukisa guno okulamusaako bonna abatulaba n'abatuwuliza kubanga waliwo baganda baffe abatulaba naye nga tebatuwuliza nga batuwuliza naye nga tebatulaba so bonna mbalamusiza nanyini radio eno TV eno obuweereza buno wa Kingdom TV Dr. Kiganda na bonna abagezaako okulaba nti batwala obuweereza buno mu maaso balamusiza mu linnya lya Yesu amina era ndowooza tutandikirewo tutandikire kalulu sooka otuwa ekifaananyi ky'eggwanga lyonna kubanga kyemmanyi offices zikwatagana kigenda kutambula kitya kiki kyemusuubira then oluvannyuma tujja kgenda mu kitundu ky'oggwe ky'okulembera akalulu ka local councils k'abassentebe b'ebyalo kabeerawo oba kateekebwawo ssemateeka ya Uganda ate bwe tugenda mu Local Government Act ekalambulula bulungi ebitundu byonna byetegese kabadde kaluddewo nga kamaze ebbanga abantu tebalonda ba chairperson oba bassentebe baabwe naye kirungi nti kati twafunye obusobozi era nekabeerawo challenge eyali ekasumbu ennyo byali bya nsimbi of course ng'eggwanga oba ng'ewaka ewuwo muganda wange nti waliwo wosanga nga oyina bingi ebyokukwasaganya naye nga budget gy'oyina ekola ki ntono oluusi olumu n'obudgetinga n'ogamba kino nja kikola naye ebyenyingiza ne bikola ki ne bigaana naye nti kirungi nti sente ezo gavumenti yazifuna era negoberera ssemateeka nerambika bulungi negazeetinga nebagamba bakole ki bajje balonde era twatandika n'obukiiko obw'ebyalo obw'abakyala era bwagenda bulungi kati enkya tugenda kulonda ennaku z'omwezi 28 kirungi nti gavumenti yalufudde public holiday nti ku byalo 7,112 abantu bonna balonde bassentebe baabwe okulonda bassentebe b'ekyalo gwe musingi ogw'obukulembeze ogutandikibwawo gwe musingi era abantu basanyufu beerondera nno ebbugumu nga lyayitiridde era ebbugumu akalulu konna ebbugumu lirina okukola ki ate mwattu nti demokrasiya bweba ekula abantu bonna batandika okugitegeera ne batandika okulaba nti kyavunaanyizibwa okukola ki okwetaba mu kulonda oba okwesimbawo ku bifo byonna kuva ku bifo ebisookebwawo wansi mu byalo mpaka waggulu so ekyo kyo kyakola ki
so kikulaga nti demokrasiya mu Uganda eri mu kukula. Ekinyegenyege nga kyamaanyi tebafudde ku musaala guno avaayo anti sajja ali awo yaleese abayimbi obuweereza sigamba nti just kutuula butuuzi oba kulinda nti gye bakola nedda olina okusacrificinga because nsuubira nti bano abakulembeze bonna abagenda okulondebwa era nga bwe tujja oluŋŋamya bannayuganda mu maaso awo be bakulembeze abeewaddeyo okuzimba eggwanga lyabwe nga bayita mu bukulembeze nga bayita mu buweereza obw'eku mitendera egy'enjawulo. So ekyo okiraba nti omuntu yeewaayo n'agamba naye nze kunze kasente kenfunye ku ssente entono ze ninako kiki kyensobola okukolera eggwanga lyange okulizimba nti kanesimbe ku bwa chairperson bw'ekyalo kanesimbe ku bwa ssaabakyala n'abakyala kanesimbe ku LC2 LC3 paka ku bwa president. So ekyo kikulaga nti demokrasiya emu ku nyingo four principle core principle za ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM democracy kitegeera. So ekuze abantu bagenda bakola ki bakula bategeera obukulembeze kyeki okufuna olina obufuna otya naye nsaba nti baganda baffe ekyo tekibajja ku mulamwa. Bannayuganda mwenna abali eyo tofa kwoyo abayimbi baleese baba meka tofa kwoyo ba sente ataddemu meka tofa kwoyo agenze ne maaso okugulira abalonzi sente zirye sente tozigaana zirye naye londa buvunaanyizibwa. Londa oyo omuntu gw'omanyi nti ajja kulowooleza obulungi ekyalo kyammwe ekyalo kyekyo kive ku mutendera gwe kiriko kati kidde ku mutendera ogukola ki oguddako. Fakwa gezaako okulaba nti olonda omukulembeze ow'ensa omukulembeze asaanidde okukulembera ekyalo kyo. Bw'olonda omubbi era ojja kubonaabona n'ababbi. Bw'olonda omuzi w'emisango era ojja kubonaabona n'abazi b'emisango mu kitundu kyo. So tugezeeko okubeera abeegendereza nnyo ekirungi nti olunaku olw'enkya public holiday mugezeeko okulaba nti abakulembeze be mulonda ate bwe mumala okulonda temuvaawo kubanga bw'omala okulonda ssentebe ow'ekyalo kati ssentebe ng'ajja n'ajjayo kati ng'atandika bw'amala okulayira okumulonda kati nga appointinga olukiiko lwe nti bw'ajja n'ajjayo ku lukiiko lwolwo kuva ku vice secretary wa defense owabavubuka ow'abakyala bw'alonda omuntu atasaanidde mwe ng'abeekyalo mwe mulina okuyimira ne mugamba nedda oyo tumumanyi alina engalo empanvu nedda oyo tumumanyi empisa ze nedda tezijja kutuzimba then nga mugaana ng'alonda omulala bwetyo ssemateeka bw'aluŋŋamya. In general okusinziira akakiiko katulambika na byonna ne katulaga butya ebintu we birina okutambula kyemmanyi abantu babimanyi naye nga mmwe abakulira security mwandyagadde olunaku lutambule lutya tuweemu ku kifaananyi awo abantu enkeera awo. Of course fe nga aba security tuluŋŋamya bannayuganda mwenna nti si gwe gusoose okulonda bassentebe baffe ate si gwe genda okusembayo obulamu tubwetaaga olina eddembe lyo nga munnayuganda okuzuukuka ku makya n'ogenda n'olonda omukulembeze gw'oyagala naye ekyo tekikuleetera ate kukuba munno nti lwakuba talonze mukulembeze gw'okola ki gw'oyagala. So tugoberere amateeka ffe ng'abakulembeze ab'ebyokwerinda abakulira ab'ebyokwerinda mu bitundu byaffe gye tuli tugenda gezaako kulaba nti security ya ggulugulu agezaako okumenya amateeka tujja mukolako ng'amateeka bwe galagira kubanga ekyo tetukyetaagisa munaye olina eddembe lyo muganda wange
nange nina eddembe lyange naye eddembe lyange terina kulinyirira ddembe lyo so olina okulaba nti gwe ng'omuntu nga si kinnoomu mu ddembe lyo oteekamu speed governor n'ogamba nziza okulonda bansomye mu register mwendi ensimbi olunyire n'ennonda kale gwe njagadde awangudde oba tawangudde kanzire ku bbali nkole ekiro kino si kinyumo nti gwe atali mu register naawe gendayo si kyogezako gamba nti oba teweewandiisa kiki ate kiba kikutwalayo wali eri awo okulungamya kuli kutya omanyi ng'okimanyira bulungi mu register toliimu awo effujjo si weriva olowooza omanyi ate kati gwe bwobanga tewa registering because semateeka awa engeri ekulambika bulungi engeri process yonna gyekola gyerina okutambulamu yes kati gwe bwobanga process eyo yonna kuva we twatandikira okuregistering n'okujja n'okebera enkalala n'omala n'okola ki n'okkiriza nti polling station yeno wamwali mistake yonna n'ogirongoosa kati ate gweoba ogenda wa gy'omanyi nti tojja londerayo batuliyo oba teweewandiisa kubanga bassentebe b'ebyalo bano abalonda bassentebe abalonda local councils register bazzeemu mpya era nga balonda oyo omuntu wa ku kyalo era tukakatako nti gwe tunaalonda abire nga mutuuze w'ekyalo ekyo kubanga yaba amanyi ensonda yaba amanyi awali obuzibu n'awa okulongoosa n'awa okuteresa naye bwe munaalonda omugwira ntajje ate afuge abategeerere awo muba ku kyalo kyatawangalirako awo muba muli ku buzibu obw'amaanyi so tubasaba bannayuganda tugoberere amateeka kwolwo olunaku si lunaku lwa kujja excitement ey'amaanyi n'obwosanyuka of course okusanyuka akakiiko nawulira kagamba ebidongo biki ebyo tebisembera okumpi negundi odeyo mugirinako tugezaako okureducing katata kati amazima amatuufu ebidongo ku lunaku olw'okulonda ku polling station biba binoonyawo ki biba binoonyawo ki bikomere mu campaign kubanga campaign zikoma leero gwe kuba ekidongo kyo leero mpaka campaign wezikola ki wezikomera okulonda kutandika ssaawa emu okukomekerezebwa ssaawa 10 gwerinda okulonda bwe kunaggwa ssaawa 10 kuba ebidongo byo bw'oba ojaga celebratinga nti munna akoze eki nti omuntu gw'olonze ayiseemu naye lino essanyu erya nga tebinnaba kulangirirwa nakuggwa eryo lyo prohibited oyinza okusanyukamu ng'obuvunaanyizibwa n'oseka n'okubako ku lwali Katonda awo ku nduulu but it should be controlled. Okay. Nkyali ne assistant RDC w'Entebbe that's Wakiso ate era twogera kutunuulira nteekateeka ey'okulonda kw'abassentebe okw'olunaku olw'enkya agenda kwongera atulambikemu obubonero owa bbaasi owa nuupu owa gundi mwe mulina kwambala mutya kala zaffe zikola ku polling gundi station oba nedda wonna tugenda kuyitirawoko so nga ate tujja kutunulirako ne ku nsonga ya bulungi bwansi yatambudde etya tovaawo nkozi nkujjukiza nti anytime munnange nno tugenda kubeera nga tutandika enteekateeka za annual ministers conference mwabaweereza ab'enkizo temwerabira nti buli ssaawa 3 ate wajja kubeerangawo okusomesebwa kwammwe okw'enjawulo okutuuka wali ku 6 olukuŋŋaana we lutandikira olwa bonna n'olwekyo enteekateeka eyo kyemmanyi mugimanyi bulungi malidaadi sana mukwano gwange JBA Masaka message njirabye mwebale kwetaba mu nteekateeka eza LC era tubaagaliza buwanguzi bwereere naddala mu kalulu kano akasembayo mwatutte emmotoka kapikipiki z'empaka abantu baagala akalulu ku bwa Ssentebe Kaswa Seero LC1 Nanjobe Joyce Kawooya Mami Joyce wangambye wano nzaaliwo ku lw'enkulaakulana saidi ndooza ya NRM ku lw'enkulaakulana kale madamu Nanjobe Kawooya
Joyce nawe tukwagaliza akaseera kalungi ndabira RCC waffe saidi ezeeyo kale Mr. Kinyefunza tusookere ku tteeka twagala kujja mu nsobi etteeka litulambise litya ku lunaku olwo olw'ekulonda. Okay. Section ya 23 1 2 3 subsection 2 of the Local Government Act eyogera bulungi erungamya bulungi kuki ku engeri gye balonda mu ssentebe olunaku olwo olunaku kye tugenda okugoberera olunaku olw'enkya egamba election of a village or cell council and parish or ward council chairperson shall be by the electorate lining behind okusimba emabega w'omuntu oyo lining behind the candidate nominated gwe banominatinze for the office their representatives oba omuntu amukiikiridde portraits osobola osindikayo omuntu n'akukiikirira. Kyono yali ofuna tugambe tu enkya bwanga ogenda n'ofuna akabenje oba n'ofuna n'olwala ebintu ng'ebyo ebigwa tebiraze then osobola kusindikayo akukiikirira omukyala wo ba agent oba mutabani wo then oba ne bateekako ekifaananyi kyo portrait ne bateekako ekifaananyi kyo ne bakisimba amabega osimbo akabonero k'oba okola ki k'okozesezza. So ebyo ebyetaagisa naye tetwetaaga kujja na byambalo ovulo ku campaigningira awo ate kikkirizibwa ku campaigningira kubanga era ssemateeka y'omu Local Government Act oba ssemateeka w'eggwanga naye atulungamya bulungi ku ekyo ekintu they can disqualify you bw'oba togoberedde mateeka nga bwe galina okubeera. Ebyalo nga bingi 7,214 ebyokwerinda kubanga ebyalo kumpi yettoto y'abannabyakwerinda be mulina. Olowooza bulijjo bibeerawo bitya? Ebyalo ebyo ebyalo 7,000 mu 1,214 biri mu Uganda. Yes. Sigamba nti byakatondebwa nedda bibaddewo era ebyokwerinda bibadde tayari bibadde gulugulu era tusuubira nti nga bwe tubadde tukikola bulijjo kubanga ne mu kulonda kuno okwabuli n'obwe twatandika okwa president nga 15th January nalwo twali tukola ki era obululu bwali ku byalo polling stations. So tugezaako nti tuli ready okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe ate n'okulaba nti gwe nga munnayuganda obuyinza obukwebwa ssemateeka oba demokrasiya bawimita wekimemete agobereddwa bulungi tukole ekyo ekitusaaniddemu oba ekitugwanidde tulabe nti tukuuma emirembe. Obutebenkevu butandikira ku ggwe ssekinnoomu. So gezaako okulaba nti obeera ng'obuvunaanyizibwa oba okola ng'omuntu obuvunaanyizibwa ojja olonda omukulembeze wo mu mirembe ate oddeyo ewaka mu mirembe. Kale nga ŋŋenda nsigaza eddakiika 9 era nazo tugenda kuzikozesa bulungi nga maliriza ebyo byolosi byonna tubimaliriza akagambo kakasembayo eri abawangudde n'abawanguddwa then tugende mu nteekateeka. LC1 kyensaba abantu era nziramu okubakuutira tutulonde abakulembeze ab'ensa tulonde abakulembeze abasaanidde. Bw'olonda omubbi ku kyalo oba oguddewo olugyo lw'ababbi bw'olonda omubbi w'ettaka ku kyalo oba oguddewo oluggi lw'ababbi mwegendereze nnyo abo bannaffe abataddemu ssente nnyingi bateekwa kuba nga balina ekigenderero ekikusike. So tugezeeko okubeegendereza bannayuganda tulonde mu mirembe. Akalulu ka bwa ssentebe
siike kasoosa ate sike kagenda okusembayo naye at the end of the day Uganda tugyetaaga ffenna kitoli ate naawe tukwetaaga nga munna Uganda okubeerawo obulungi n'okubeezaawo famire yo n'okuzimba eggwanga lyo mu kapasite yo gy'olimu ate abo abanaawangula tubayozaayoza naye bwe bawangula tubasaba tubagamba nti obukulembeze buva wa Katonda so mugezeeko okutya n'okurespectinga ekyo kye muweereddwa oba obuwanguzi bwe mutuuseeko ate abo bonna abajja okuwangulwa nabo kubanga wateekwa kubaawo omuwanguzi n'awanguddwa nabo si enkomerero y'okwesimba oba y'obukulembeze tomanya waliwo ensonga lwaki leero toyiseemu naye ekyo ojja kukola ki kuyitamu abantu b'Entebbe sub district mbakuutirako ensusu nti tugezeeko okukuuma emirembe tuli ready okulaba nti tuprotectinga twanganga yenna oyo agezaako okusumbuwa emirembe gy'Abannayuganda mu kitundu kyaffe eky'Entebbe. Kale tuyanza nnyo tuyanzeege Mr. Tunyefunza awo nno tutambuddeko nkoze eddakiika ezisigaddeyo oversight yo ku bulungi bwansi era nalaba ng'ekintu bakijjumbira ne basinga nawo nendaba ng'ate sayidi kati eyakitongozza kati yeefunye okusoomoozebwa okw'okusomba kasasiro era abantu bagamba nti ekintu kino bukyanga muleeta waakiri kino kyabadde kigatta wamu amawanga gonna tewabaddemu kweyawulayawula nga gavumenti era ng'omukiise wa pulezidenti oyinza kukyogerako ki? Neyanziza Bannayuganda mbasimaako ensusu nti luno olunaku lwa National Cleaning Day mwalujumbidde nnyo ne mwewaayo. Of course okutandika ekintu kyonna mubaamu okusoomoozebwa mubaamu ebisoomooza ebyo ebisoomooza nkimanyi nti omwezi ogujja ku lw'omukaaga olwo ffenna lwe tunaakiriininga ensobi ezikoleddwa kati oba challenges zetufunye mu lunaku olusoose tujja batuzirongoosa tusigala tulongoosa naye obuyonjo kintu kikulu nnyo. Bagamba waliwo endwadde actually ku ndwadde ezitawaanya abantu ebitundu 7.5 ku buli 100 osobola okuzeewala bw'obeera ng'okumya obuyonjo. Obuyonjo bulina otutandikira mu nju yo mu kisenge kyo mu ddiiro lyo mu compound yo ne mu kkubo gy'oyita kubanga tulina okwebeereramu ffenna bwe tugezaako okulaba nti gwe abantu tebafaayo abeera mu mmotoka n'olanga akanyuga ebicupa ebweru akanyuga ebiveera ebweru ate bwe bigenda ne biziba ekkubo ly'amazzi ate amataba ne gajja ate ne gasumbuwa Bannayuganda oba ne gatta ebyamaguzi bya Bannayuganda ne goonoona ebintu ne gatta n'abantu oluusi gatwala n'obulamu naye gwe toba tomanyi nti oyinza osanga wali omuganda wo oba munno yasuula ekikutiya ekyo ekireetedde okutwala obulamu balinda enkuba ng'ejja buli omu ne yeeyambisa ogwo omukisa mu mwala so kyavunaanyizibwa nnyo okulaba nti tugezaako okutereeza ebyobuyonjo byaffe. Omuntu ali mu environment ennyonjo bwe bulamu obulungi bwe bulamu obukola ki kubanga Abannayuganda bw'ogendako e Mulago osanga Bannayuganda bangi abaagala obuweereza abayita mu kusomezebwa okw'enjawulo endwadde ez'enjawulo naye ng'ezisinga zireeterwa obujama. So kino bwe nasomako nasanga nalaba nti obwakabaka bwa Buganda nga butandika bulungi bwansi nti abakulu b'ebitundu ebitwala Buganda nti abamu babakuba n'okubakuba nga bakuba abantu okukola ekyo ekintu ekikola kitambula naye kati bakikola kyeyagalire kati kyensaba Bannayuganda era fedda we twakulira
ng'okuwulira engoma baakubanga ya saagala agalamidde olwakubanga saagala agalamidde tututunga olugendo kulya bale muzuuke mangu ero si tetusanga ate mu balakisi wano Entinda nawo nakulirawo wo osinga buli lwa mukaaga akeera kufuuwa firimbi ng'era olugiwulira firimbi ya osifu ogenda owulira buli omu banange osiwuuyo ate kati kirungi nti kino kyabaddewo nga tetunnalonda bakulembeze baffe ab'okulya ate katugulire omulundi okugenda okujja ate bajja baamu kati ate nze nkulayirira nti bagenda kujjumbira nnyo ku guno omulundi oguddako era tugenda ssanga nga obujama tubukyusizza ne twewala ezo endwadde ezita bannayuganda ezitutta lw'obujama ate naffe tubeereko obulungi tutambule bulungi eggwanga lyaffe libeere kirindi tuleme kuwana abalala bw'otambula n'ogamba bino capital city oba si capital city n'ogamba kiki kino naye kino buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda ate mwattu ne mu ssemateeka mwekiri ssemateeka ekuutira bulungi engeri gye tulina gwe nga munnayuganda bw'olina otwala obuvunaanyizibwa okukuuma ensi yo nga nnyonjo. Mukama wange nsigazza eddakiika emu nsaba ogikozese bulungi osibule bannayuganda oyongere n'obbaagaliza okulonda okulungi okwenkya. Bannayuganda mwebale okutuwa akadde kano okutulabako mwebale nnyo byonna bye mukola. Kye mbasaba tugenda mu kalulu ak'enkya bwe tukavaamu tudde mu kukola kino kisanja omukulembeze yakiyita kisanja tewali kwebaka ennyo ate kisanja tewali buli bwanguzi kati tugezeeko okulaba nti buli omu akeere ku makya anoonye engeri gy'asobola kwebeezaawo n'okubeezaawo eggwanga lye ate tugezeeko okulaba nti tugoberera amateeka gavumenti egenda leeta bintu bingi mateeka mangi oba ejja kuleeta okuluŋŋamya okw'enjawulo naye tugezeeko okulaba nti okuluŋŋamya okwo tugoberera butereevu nga bwe kisaanidde twalina okwagala ensi yaffe mutima gw'eggwanga patriotism tulina okwagala ensi yaffe tosobola kwagala nsi yo nga toyeyagadde tosobola kwagala nsi yo nga ate gy'osula nga wakyafu nidda tosobola kwagala nsi yo nga ebyokola biraba tebikola kitebizimba nsi naye bigizimbulula tugezeeko okukola okwenyigira mu programu za gavumenti zonna gavumenti etaddewo programu zonna PDM ne zino ez'emabega zonna weeziri myoga youth livelihood program tuzikozese tuzenyigiremu obutereevu tubeere bulungi ebiseera eby'omu maaso era ntera kubagamba kino nti obwavu mpologoma bw'oterwanako ekola ki ekulya nti ate lwoya lwa munyindo lwejjamu wekka so twebereremu tulabe nti tukola ekyo ekisaanidde okutwala eggwanga lyaffe mu maaso olwa Katonda n'ensi yange mbaagaliza byomunjagaliza. Kale nyongera okwagaliza Mami Nanjobe Joyce ate Kawooya akaseera akalungi abantu ba Kaswa Sero LC1 omukyalo oyo ate ne mu brother wange Kitunzi Juma ali wali eri Mbuya 2 zone 4 naye Ssentebe wali awo munange kaddewoko ani kato owekangulumira munange naawe nkwagaliza akaseera akalungi fuba nnyo munange olabe nga abantu obaweereza bulungi bantu bakuwadde dda akalulu kato ewekangulumira awo tetuyinza kuvaawo abo nno banywanyi bawaka nkozi ne muto wange Kasimu Juma Banda B10 zone naye mwagaliza buwanguzi katuumulemu katono tudda ne banafa aba Zion Pashuas Prayer Mountain ate be bajjo tuyingiza eki Nigeria mbaniriza mu AMC ffe gye tugenze weeraba.